His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye olwaleero wabaddeyo yanukula ku kibaluwa kya poliisi kye yamuwandiikidde ng'emugamba okustopinga entambula ze. Ono abalabudde n'abagamba nti ye tagenda kustopinga entambula ze ze yatandika. Kuba ebyo byonna bye boogera babigogera lwakubanga baatidde nnyo, tebamanyi kikyazzaako. Balaba entambula zigenda mu maaso, abantu bajjumbidde entambula zino, naye tebamanyi kigenda kuggukira wa. Yabagambye nti omulimu gwe yeeyama alina okusooka okuguggusa. Era n'abagamba nti abawaddemu wiikisi 2 kubanga naye agendako mu luwummula, agenda kubafulumyemuko ku ggwanga. N'agamba abawaddemu wiikisi 2 bagira beetereeza, wabula oluvannyuma lwa wiikisi 2 agenda kukomawo era waalese akomye wagenda okuba nga atandikira. N'abagamba nti ebyo byonna bye bakola babikole nga bakimanyi nti nno bali kuzannyira ku maanyi ga bannayuganda. Ono abalabudde n'agamba nti byonna bye bateekateeka bagezezaako enfunda nnyingi okumutuusaako obulabe. N'abagamba zonna entambula ze zazaakola buli muntu gwe bamusindikira amutegeera, naye bagambye baba abasajja bakulu oba bakazi bakulu bagezeeko babeeko kye bamukola ekinaddirira bajja kukitegeera. Ku bimwogerwako ekyokusosola mu mawanga, ono agambye baba nga balina obukakafu nti yalina ekigambo kyakozesa nga kisosola mu mawanga, baveeyo bakimutere ku mmeeza bamulage nti kino kye wakozesa okusosola mu mawanga mweteefuteefu okugenda mu kkooti yennyonnyoleko nga bamaze okumuwa obujulizi. Era n'abagamba nti Mwami Museveni y'okusosola amawanga akukola direct, akuteekana mu bikolwa, tebamuyitangako munenya nti lwaki kino okikola, kubanga ebitongole bya gavumenti byonna yabijjuzaamu bantu ba famire ye, naye ye tebakiraba nti oyo asosola mu mawanga. Wabula ono atambudde ng'ayogera message mu bantu bwe balaba nti yasosola mu mawanga. Ate n'abagamba nti ne bannayuganda si basiru, message gy'abawa bagitwala nga bamaze gisengejja ne bamanya nti kyatugamba kyekyo oba bulimba. Singa ali asaasanya bulimba, singa tekyali munnayuganda ayagala kuwulira bigambo bye, wabula ebigambo eby'amakulu byasaasanya mu bannayuganda. Kyova olaba nti buli waaba alaga bannayuganda bayaayana buyaayanya okujja okwewulirirako ku bubaka bwonna bw'aba baleetedde. Ayongerako ng'agamba nti Museveni akyalina akadde akasobola okuvaayo n'ateesa ne Kyagulanyi Ssentamu singa abeera mwetegefu okujja kuteesa mu public, kubanga ye byayagala okuteesa ne Museveni ensi yonna erina okubimanyaako. Agamba nti baba baakubaako kye boogerako kuteesa butya Museveni wagenda okuwaayo obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu mikono gya bannayuganda, so si byagenda kuteeseza mu bisenge Museveni atandika omudyekadyeka nti amuweeyo kaamuwadde akiveemu. Ekyo si mwetegefu kukikola. Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ye mwetegefu okusonyiwa Mwami Museveni n'eggwanga gy'eddetondera lijja kukkiriza okumusonyiwa ng'awaddeyo obukulembeze mu mirembe, naye bw'aba aganye ng'ayagala musindikiriza na kifuba, era naye naye enkola ejja kubaawo esoboka. Wabula bw'alinda omusindika n'ekifuba bigenda kukkakkana nga bamukubye mabega w'emitayimbwa ky'atajja kwagala. Ekyokumugamba nti ataataganya entambula z'abantu ekyaviirako n'omuntu omu okufiira mu bitundu by'e Bunyoro gye baali mu Hoima. Kyagulanyi Ssentamu akyogeddeko ng'agamba nti accident yabaawo naye teyava ku lwa NUP, teyava ku konvoyi yaabwe gye baaliko, wabula yali accident ng'endala zonna bwe zibeera. Era n'abagamba nti ye Mwami Museveni asibe ekkubo okumala essaawa 2 ng'akyalina Ntebe anaaba. Lwaki ye tebamwogerako ne bamugamba nti ataataganya entambula z'abantu? Lwaki Kyagulanyi Ssentamu asazeewo okutambula nga yeebuuza ku balonzi be lwaki gwe balaba nti ataataganya entambula z'abantu bannayuganda? Basebo ne bannyabo twagala okubeebaza olw'okujja wano leero. Twagala okutwala omukisa guno okuliisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo era tusanyukira, twebaza yonna abannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Poto Mutooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori, twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busiya mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango. Twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro. Twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Miliyoni ne miliyoni z'abantu basebo ne bannyabo mwalabe batwanirizanga emitwalo n'emitwalo gye twaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyono tekitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabe nti abantu batwaniriza n'essanyu nga tebaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baaniriza message ey'enkyukakyuka, message y'okwenunula, era bakimekiriza kiriya tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniza kwaffe
kwalaze kitwogerako tetwogera ffeka wabula n'eggwanga lyonna liyimiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka titujja batuukako mu ngeri emu oba endala era mutulindirire tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri abantu b'Kabale mbeebaziza saasima bino abantu b'ewamwe mbeebaziza nsaba ssebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano beebale munonga abantu ba Kabale abantu ba Kigezi. Ekyokubiri njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri zetwafunye okuva mu poliisi ng'ebbiri zatusindikiriddwa mwami Nuwagira John n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayinigiddwa mwami Tumusiime Kasigazi nga eno yamyuka mbu yamyuka omuduumizi wa poliisi naye mwenna mumanyi ani aduumira poliisi. Mu baluwa eyasooka gye twafunanga mu 7 September baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatujju baagala kutemula nze n'olw'ensonga eyo tuyimirize enkuŋŋaana zaffe kubanga bafunye obubaka nti abatemu baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako okuntemula nga baatandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua bwe bagezaako okuntemula essasi ne likwata driver wange Yasin Kawuma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu kampeyini essasi lyayita wakati wange ne Honorable Zaake era bazze bagezaako okusala entoto z'okulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabale era information eyo tuze tugifuna era nammwe mwalaba abasajja abatali mu uniform ya poliisi oba y'amagye nga bambalidde emigemera wala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwata nga agezaako kugyawo episto n'amala n'agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mwe mugezaako okuntemula tewali muntu mulala yenna naye mumanyi ekiyinza okuddako. Sijja kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abaali baagala otutemula. Of course tekyewunyisa kubanga yenkola yaabwe abo abasajja. Okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga baatandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo bwe baayiyiza ekiboozi ekya terrorism naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya mu bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna yonna etulemesa okugenda maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga mwe muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesanga okuteeka okutya mu mitima gy'abannayuganda. Kyannaku nti tebalina kye bayize era tebalina kyebeerabidde oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu. Lwakubaffe generation yaffe ate embuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala kifuula very clear basebo ne banyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa. Nedda twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya mwami Kasigazi yeefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka. Njagala okukakasa mwami Kasigazi n'abo bonna abakozesa okutemula abantu nti tetugenda kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja kugenda maaso nga tukikola. Bwemba mwagala okutuukiriza ettemu lye mubadde muteekateeka ku bannayuganda ensi yonna yonna ebatunuulidde naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza mwami Kasigazi nti talina buyinza kubeera bikolwa biri mu mateeka bikolwa bya kibiina kya nfuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise.
mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli olwabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera kavuyo, amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkuŋŋaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3, tewali kavuyo konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ewoyima, naye eyo purely accident ey'oku luguudo. Era twagala okubagiza family ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Bayogedde ne ku kyokwonoona traffic n'ekyokusiba amakubo. Njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo. Muze mulaba Mwami Mu7 abaana be n'abo abamulya mu ngalo nga baziba enguudo. Mulaba ne Mu7 bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday. Mulabye mutabani wa Mu7 nga blocking enguudo mu kibuga makati gyagenda kuza birthday. Mulabye ne ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo nga teri abagambako. Ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma abakuumi. Naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa. Ekyo nno kya buswavu. Twagala abaganda bange era okubategeeza nti mweyo statement ya Mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesawundinga nga ya poliisi, wabula esawundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa Mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajjamu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'aboogerera, kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonyola nga baradicals n'ebirala ebifaanana bwe bitu ali mu kuzanya byabufuzi bya NRM. So si kwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jjamu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakumye eddembe wiiki 3 eziyise. Kati no tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonoona linnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law-abiding. They've respected the law. They've not violated any human rights. They've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Mwami Kasigazi yagenze maaso nga yefuula ye investigator, ye prosecutor, ate ye mulamuzi, kubanga bwajja n'atusalira omusango nti twavumiridde Mwami Mu7, titwayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango. Bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye, waliwo ekkooti ez'amateeka, genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo nno kyongera okubalaga bannange nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number 1 tribalist. Message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message y'emu. Twawadde message yemu Ankole, twawadde message yemu Ekigezi, message yemu Kasese, message yemu Elango, message yemu Busoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Temugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Abaganda wano. Mwagala kungamba tetulina kwogera ku kibataka ekigenda mu maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga bwe mugeze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala okozesa omukisa guno kana akabanga kubanga beefudde abawere enkuŋŋaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tulina convention e Canada era ngendagendayo nsinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali e Canada. Naye mu zino wiiki 2 ze sigenda kubaawo. Njagala okusaba mwenna Bannayuganda
mukitaking upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi lya NUP mwenna njagala mujjayo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe bubanga we buli mujjayo n'obusosoze mu mawanga obuli mu kiguli kitongole kya gavumenti kyonna bwe abali ku social media musobola okikola njagala okubasaba mukube torch kubanga kino kyamwe nga bannayuganda mulabise then oluvannyuma lw'ezo wiiki bbiri njagala batubuulire nze ne Mu7 ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu omwami Kasigazi bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola mu mawanga ogwo musango okusosola mu mawanga musango njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tulembe nagwo bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola naye kyewunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe ababwogerako ekyo tekigenda kola ako kabadde nga akakodyo ka Mu7 ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna butemukyogerako oba okyogerako bajagamba oli tribalist nja kukyogerako njagenda maaso kyogerako njagala nobasaba mwenna mu Uganda mukyogereko mulabise buli omu nange nga mwendi bwabawo omuntu omusosoze mu mawanga ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo ng'ava waggulu basebo ne banyabo njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo basooka kuleeta obufere bw'abateralisiti ekyo ne kiyiika ne bajja ne bagamba nti baagala kuzita ekyo ne kiyiika kakati beesibye mbu ku traffic ekyo nakyo tekimekinga makulu nkakasa nti mu wiiki ebbiri zetugenda okuwumulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo njagala okubasoomoozamu abapoliisi namu abasirikale si abapoliisi abakuuma amateeka naye gwe mwami Kasigazi tumusiime kubanga kati Kasigazi tumusiime ye handala wa Mu7 omupya eba abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya bannayuganda kati Kasigazi ye mupya twagala oveeyo owe ensonga ezisimba bwe ziba zikulemye tuula wansi unywe ku mazzi